Chinana munana kuzibana na Chabasa from Radio Uganda program ichoto nate kube kumayingo ga Chabasa na kuba mukaga isa kuna bili n'ekitundu paka esawe mu ezakawungezi bane tusenze okubana nafe tusanze okubasanga mwe bala akayimba kalese mwe bali n'okumanya okuyimba akayimba mugambe mulagawa mugenda kulubiri wa Emengo era munagenda Iyese mwagala gendayo Iyese mumaje busangibwa mwagala kulaba sikuse bintu tudde n'okulya nga muteeka mikono gya Mukama mwebali nnyo mwebali ddala okuba nti Ssaabasajja Kabaka musabidde wabeeredde omugonvu kati alina amaanyi mangi mutegedde aziza okumuteeka mu ssala zammwe ng'abaana tube tubalaba eyo nga mugamba Mukama tuyambe Kabaka waffe akole ki Kabaka waffe awunaye Mukama mulungi Kabaka waffe muki mulamu bulijjo notukikubira engali z'amaanyi kale tuyazike kale nze Sega Elias program ekyoto ndi ne ba producer bangaabo omusajja oyo gumulengera Julius Mulemi Musa MK Musa Jona Semba jo jali mu byuma n'abalala bangi nnyo mugenda kuba mubawulireyo kale kakati program ekyoto program ki ekyoto program ekyoto wano wetubeera ne tuyiga ebyo tutalabako tutuyiga tukola ki tutalabako ne tusobola okunjuka ne tusobola okunjulwa ne tubuulirirwa ne tutuuzibwa buli kimu kyonna kyonna ne kitutambulira bulungi ne tusobola okubeera abaana Abaganda abajjuvu abaana Abaganda baki abajjuvu ne bannaffe mwe baani Fagala Junior School okuva Empigi Mawokota Yesebo bannange ab'Emawokota mulise bali batya ab'Emawokota balungi Yesebo Kayima ali atya Kayima mulungi mwamulabako ennaku zino mwamusanga wa munimba mwamusanga mwamusanga Butolo wali kusaza kale tuyaziki kakati ani abakulembeddemu okujja omubane njagala kumanya ngati abakulembedde okujja ku kyoto wano gwe okulembedde genda ku muzinda luguli gwe banya kusiba kiviiri kale mama amanyako gwani amanya gange nze Nakimba Shukrani nyo
bano banno obalise kukola ki wano? Sebo nkulembedde bannange bano ng'ekitusuza nga tutunula Ennyawe. kwe kuyiga ebikwata ku nsi y'abajjajjaffe Buganda. Ensi y'abajjajjaffe Buganda. Tuzze kuseesa mu kyoto tweyongere okubikuguka. Mweyongere okubikuguka. Kakati njagala kumanya ekyoto kiki? Ekyoto ly'eggunjuliro lyaffe abaana erisookerwako mu kuyigirizibwa empisa obuwangwa n'ennono. Obuwangwa n'ennono. Mumukubire engalo omukyalo oyo. Njagala kumanya ekirala. Nnyabo ogambye gwani? Nze Nakiyimba Shuka. Nakiyimba weddira ki? Neddira Mpologoma. Empologoma akabbiro ki? Akabbirongo. Akabbiro kamwengo. Njagala kumanya jjajja ow'ekika eky'empologoma yani? Sebuganda Namugozi. Sebuganda naki? Namugozi. Sebuganda Namuguzi. Tweyanziza maama. Tweyanziga omukyalo mulungi owaki? Mukakyala mwongere engalo. Mukyalo Nakiyimba kale tweyanziza kakati ekyoto kino tubana ombala gwakyo. Ombala gwaki? Gwakyo. Ombala gw'ekyoto okugamba gutya? Obuwangwa bwange mwenaayita fuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi. Mu buwangwa mwe tugenda okuyita tutuuke ku ki? Ku buwanguzi. Omuntu atalina buwangwa bwe oba voola obuwangwa bwe mulowooza ayinza kufuna ki? Wangi? Mulowooza ayinza kufuna ki? Ng'ovoola obuwangwa bwe. Talina kyayinza kufuna kubanga tamanyi gy'ava, tamanyi gy'akola ki? Omuntu yenna atamanyi buwangwa bwe abeera yevvoola, abeera avuma abantu, abeera ayogera ebitajjansa, abeera n'olugambo, muntu tayagala n'ala banne n'ebintu bingi nnyo. Taba muntu mulamu taba waggonjebwa. Naye omuntu bw'obeera oyagala obuwangwa bwo oteekwa okumanya ebyo. Kale nga bwe tuli wano bannamwokota mmwe ab'okuggala Junior nsaba mugende musomese bannammwe be muleseeyo ku ssomero. Bemuseewa? Ku ssomero. Bagambe nti obuwangwa bwaffe kiki? Kirungi ate kya bbeeyi. Obuwangwa kyaki? Kirungi ate kya bbeeyi. Obuwangwa kirungi ate kya bbeeyi. Kale n'olw'ensonga eyo kakati mu kyoto kino tubamu kye tuyita okulamya, okutegeera obuvvo n'obuddo bw'abajjajjaffe. Oki? Tulabe bwe tujja tutambula ani agenda tulamizaamu okulamya. Nyawo tulamizemu awo tulawe. Gwe weesoboddeyo? Somesa abalala bonna nabo bayigire ku ggwe. Nze Nakitto Margaret ndi muwala wa Jingo Elijah atudde e Bunnamweri Mawokota. Ndi muzzukulu wa Kalungi Ernest atudde e Bunnamweri Mawokota. Ndi muzzukulu wa Ssaalongo Sebunya atudde e Bunnamweri Mawokota. Ndi muzzukulu wa Ssaalongo Kawoya eyeebase Sagala mu Busiro. Nva mu nju ya Kalungi Ernest atudde e Bunnamweri Mawokota. Nva mu lunyiriri lwa Kagolo ekitolo mu Busiro. Nva mutuba gwa Musoga esagala mu Busiro. Nva mu ssiga lya Kawoya bakazi Lwendo e Bumpenje. Ndi mukazi Muganda neddira ngeye akabbiro ku nguvu. Omubala gwaffe guvuga nti tatuula asuulumba busuulumbi. Ettutu lifumita likyali tto bwe likula lifuuka essubi ne lisereka enju oba ne lisogola omubisi. Jjajja owa Kasolya ye Kasujja e Busujja. Maama Nzaala ye Namuddu Olivia yeddira Nkima muzzukulu wa Mugema. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mumukubire engalo omukyalo oyo. Omukyalo mulungi. Nakitto nani? Nakitto. Oyo nno tweddira gumu muzzukulu wani? Muzzukulu wa Kasujja tujja sinkana wa mmeri ku ssiga ewa Kawoya e Bumpenje. Kale ani omulala agenda tulamizaamu. Aluwa yekwesebo? Akamwenyumwenyu labika ekawalise bafumbye ennyama. Giraawo. Nze Nsubuga Kevin ni mutabani wa Kaggwa Yosiya Eggala Mawokota. Ni muzzukulu wa Nsubuga Nassani Eggala Mawokota. Ni muzzukulu wa Kasaato Bazaale eyeebase Eggala Mawokota. Nva mu luggya lwa Nsubuga Nassani Eggala Mawokota. Nva mu lulimi lwa Magajja Embaale Mawokota. Nva mu mutuba gwa Serugooti Ebuswa Busiro. Nva mu ssiga lya Kiyaga Essanda Busiro. Ni musajja Muganda neddira Mamba akabbiro Muguya. Omubala gwaffe guvuga nti sirya Mamba amazzi nnywa. Jjajja wa Kasola ye Gabunga Essagala Buwaya.
maama Mumbejja Nabweteme Aneti muzukulu wa Saabalangira Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Tweyanziza ssebo hamgulenga ku kyalo omwana oyo muzukulu wa Gabunga muzukulu wani Jjajja Gabunga ne Jjajja Kasujja bazukulu mu bali wano bali batulamiza mukale tweyanzike kakati ombala gwekyo tutuguddemu gwa mukya obuwangwa bwange mwenayita fuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi. Mu buwangwa mmwe tutegerere ebika byaffe mutegedde omuntu atamanyi buvunabuto bwa kika kye akola ebitajjansa genda obuuze ab'ekika kyaffe ekyakundi tukola ki kiki kye tutakola mutegedde mulimu omuntu ava ono n'agamba nti kati oli n'agenda n'agamba ndi wunneddira maama naye njirya oyo aba muntu oyo ddala tuli omuziro gwaffe mu Buganda kale kwegamba tuba tukoze amakibi ge bayita amawumukirano mutegedde kale tugende ku kye tuyita olufumo oluki olufumo ani agenda tufumiramu tutegeere enfumo zaffe bwe zaabanga nyabo nze Nawaguma Esther ennyabo awo olwatuuka obooluganda ng'otulabira nga wabaawo Wakayima Wanjovu ne Wampologoma. Lwali lumu ne bagenda ku mukolo. Wakayima ng'azina amazina amalungi Wanjovu g'atasobola. Wanjovu n'amugamba ng'ozina amazina amayitirivu nyinza ntya okuzina nga ggwe. Wakayima n'amugamba nti leka tusaleko omukirago oddeyo waka weebake ojja kutereera awo otandika okuzina nga nze. Wakayima n'amusalako omukira. Awo omukolo we gwaggwa Wakayima n'addayo ewakaawe n'afumba omukira n'agulya. Awo ennaku we zaatambula Wanjovu ng'alaba bwe basala omukira gwe tewatereera. N'agamba Wampologoma genda ogambe Wakayima anziriza omukira gwange nsobole okutereera. Wampologoma n'atambula bwe yatuuka ewa Wakayima n'amugamba nti Wanjovu agambye nti n'omuddiza omukira gwe asobole okutereera. Wakayima n'amugamba nti ninawo wanene ennyama yange kankuwa osooka olyeko. N'amuwaako n'alya. Wampologoma n'agamba nti ennyama yonge ewooma ogijja wa? Wakayima n'amugamba nti njijjayo ku lusozi baluyita Mpiringisa Bikongoliro gye njija jangu tugende waliyo n'endala tugijjeyo. Ne batambula batuuka ku lusozi Wakayima n'awalampa waggulu ku lusozi. N'agamba Wanjovu bw'owulira akayinja akatini ng'oggyayo omutwe wabula owulira ekiyinja ekinene ng'oteekayo omutwe oyo ennyama yaffe. Wakayima n'akanyuga akayinja akasooka. Wampologoma n'aggyayo omutwe n'amala n'aleeta ogunyinja ogunene ne gukuba Wampologoma n'afa. Wakayima n'avayo waggulu ku lusozi n'amutwala ewe naye n'amufumba n'amulya. Ennaku bwe zaatambula ne Wanjovu n'afa. Naleka Wanjovu bagenda kumuziika nange ne ŋŋamba kenzire Gala Junior nkwaze emisomo abooluganda nange awo we nalabira. Tweyazege omukyalo omulungi Nawaguma weddira ki Mamba muzukulu wa Gabunga tweyanziza omulungi awuliriza programu ekyoto abavuga tulina kunaku lwaleero be Gala Junior School okuva eggala mu Mawokota. Kale olugero muluwulidde? Olugero muluwulidde? Muwulira olulimi Oluganda beluwooma? Twagala nnyo olulimi lwaffe. Twagala nnyo ki? Olulimi lwaffe. Twagala nnyo olulimi lwaffe tosobola kutegeera nga totegedde mu lulimi lwo. Mutegedde? Kale kakati tugende ani amanyi ebyokuyiga ebiri ku lugero olwo omukulu oyo omukyalo oyo lwatusomedde. Ani amanyi ebyokuyiga? Owuliddemu ki? Waka kino nno nkiyizeemu nnyo. Genda waki otubuulire kiki kyoyizeemu mu lugero olwo? Ngizeemu obutakkiriza buli kimu. Obutakkiriza buli kimu nga ki? Nga ani yakkiriza? Wanjovu yakkiriza ne bamusalako omukira. Yakkiriza ne bamuweebula omukira asigaza ekikugu. Nyaase sibuyangu. Ngizeemu obutagenda mu kifo kye sitamanyi. Obutagenda mu kifo ky'otamanyi. Oli ayinza okugaa nti kaswiti kaakano kyatugende n'okola ki? N'ogenda. Kuguba ogeze n'ekibba baana tokirekedde so bwe tuyanzizza. Obutagenda mu kifo ky'okola ki? Nyamu
oyatuwayo tubuulire. Njizeemu obutenyooma. Obutenyooma ngani yenyooma? Wanjovu yenyooma? Yes ssebo. Yenyooma. Kale yenyooma obutagala yenyooma atya? Yeemoonya nti tamanyi kuziika. Yakola Yenyooma nti tamanyi kuziika. Nditamanyi kutyetebula mazina. N'asalawo omuseko omukira azina amazina. Tweyaziza mukwano tweyazeege. Kale kaakati nze njizeemu. Kyenjizeemu bakibabuulire? Yes ssebo. Njizeemu ekintu kye bayita okulimbalimba. Okulimbalimba si kirungi. Oli alimbalimba munne kamusaleko omukira kumbe ayagala kulya n'agutwala. N'alimbalimba ne wango n'amutwala ku lusozi n'amuttirayo. Kakati nammwe abaana mumanyi okulimbalimba eka eyo. N'olimbalimba maama batutumye ssente simanyi bweziti kumbe oyagalagera ku kantini kulya echapati kulya bindaazi kulya namungoti. Otegedde? Yes ssebo. Okulimbalimba si kiki? Si kirungi. Si kiki? Si kirungi. Twogerenga amaki? Amazima. Amazima. Kale tweyazeeke kinada munana kutenye manana Chabasa from Radio Uganda abavuka butebe bakala junior school mu program ekyoto. Kale tugende ku si kya buntu. Ani alabe ebintu ekeyo nalabanga si kya buntu kusomera eyo mukoyo gye muyita. Nya. Nze Nakitto Margaret. Abazadde si kya buntu okufumbiza omwana ataneetuuka. Kituufu n'ogera omufunamu ensimbi. Ate oli omulala alaba ekintu nga si kya buntu. Nze Nabumba Immaculate. Ennyabo Si kya buntu okuyisa omukka omubi mu bantu. Omukka omubi mu bantu n'ogera bene tuliru. Oluusi tulya mmere kale ani ate si kya buntu omulala ani alaba ebintu. Nze Namirimu Christine. Bato bannange si kya buntu okunya mu byokulya. Okunya mu byokulya tuogere abantu balina omuze kirukuleo n'agira bw'ati tugera kulya ku mmere muvayo ngezo n'aziwumyamu. Si kirungi bannaaye emize gye tukikole ki? Ebintu ebyo tubirekere awo si biriki? Si birungi otwa twagala okulanga abaana kakati njagala tugende ani ayina yali akozeko ku muze ne gumuleetera emitawaana ekeeyo n'agamba nti ekyo siri kiddira bannange sijja kuddawo. Nyabo gwe wakolako ku kintu? Yes. Kale tubuulire kyali kiki? Nze Basiima Faiha. Siriddira. Siri kiddira. Ennyabo? Nali ewaka. Ninkwata akambe ne kateeka mu kyoto. Niŋŋamba naye kano akambe kasobola okwokya muganda wange. Ne mpita muganda ne mugamba teekawo ekibegabega nkwokya akambe naye n'ateekawo ne mwokya akambe. N'agenda ewa taata nga akaba n'amugamba Faiha njokyezza akambe. Taata n'ajja nga ndi awo olw'okuba nali ntidde nnyo n'enziruka taata n'antega engwana n'engwa mu muliro. Omuliro ne gunjokya kuba olwo siri kiddira nafunamu essomo. Wafunamu essomo? Tweyazeege. Kale ani atubula omulala kiki kyotaliddira? Erinnya lyange nze Nabakoza Jude. Siri kiddira lwali lumu nga ndi waka muganda wange n'ajja n'ampayiriza bwe yamala okumpayiriza n'ayingira mu nju nenyingira mu nju ne mukwata mbulago ne mutuga ne ngenda ne mpita maama ne mugamba ntuze muganda wange n'angamba ali luddawa ne mutwala gye yali. N'omutuga yakola ati? Yazirika ne mutwala gye yali n'amutwala mu ddwaliro we yakomawo nankuba okuva olwo toliddira. Siriddira kwesasuza. Kwesasuza wali oyagala kwefula mutujju waka. Kale tweyanziza ani omulala atubulireko? Sebo kiki otaliddira ssebo? Nze Lubega James. Siriddira lwali lumu nali ndi awo ntudde neneebuuza n'ekitooke ekibisi kisobola okwata omuliro nenkwata ekibiriiti nenzikirira mu lusuku ku kitooke kwaliko akasanja nenkuma akabiriiti nenkateekako bwe kaayaka nekakwata n'ebisanjasanja byonna ebyali awo gakananga olusuku ndwokyezza. Okuva olwo bakuba emiggo okuva olwo nafuna essomo liddira kugezesa. Ayogerera mu maaso g'omulimi w'ebitoogo awulire obusungu.
oyo kyo lusukulu kale tweyanzege kakati tugere bannaye tukomye ebintu ebyokugezesa oli yagenda kwokya lusukulu w'abaana ono yagenda kutuga muganda we oli yagenda kukola ki yagenda kumwokya kambe tuve ebintu byokugezesa tubireke mukyagende bulungi kale tweyanziza kaka tugere ku kitontome kyaffe Nagende buddu nenjayo enkejje lwaki tewaleetako nali ndeetako akabwane kazirya lwaki tewakakuba nali nkakuba nekebbika ekiswa lwaki tewakisima nali nkisima obukubakuba ne butonnya lwaki tewawegama nali mbwegama obugoma ne buvuga lwaki tewazinamu nali nzinamu obwana bwa kabaka ne munsekerera lwaki tewabukuba nali mbukuba kabaka nandaba lwaki tewamudduka nali mudduka omugongo bwekutu tweyanziza omugongo gwakutuka yesebo bekutu kale tweyanze tugende ku kyetuyita engero ensonge engero anaga tugiremu engero ensonge ani alina engero olugero mwina olugero yesebo owengalabi sebo nze Sendage Isaac bogobogo si muliro esanja terigiisa mmere lutegeeza nti ekintu kyokola ng'opapa tekiwangaala tuyaze ekintu kyokola ng'opapa tekiwangaala tekivaamu bulungi kale nze Luyiga Cyprian akatyama amamera wakagola kamenyeka bumenyesi nga singa omwana aba teyakuzibwa mu mpisa womuwabula akukyawa tweyanziza sebo tweyanzige nze Katumba Isa Kauchi enswera ekwagala yekugwa kuggwa kitegeeza nti omuntu akwagala yakubuulira ensobi yo kituufu tweyanziza tweyanzige nange babirogero yesebo banja lya mwenge likola ki ligwa na mwenge likola ki ligwa na mwenge lutegeeza nti bw'okola munne ekikyamu naawe mudda bajja kikola ki bajja kikusasula bwe batyo kale tufuba okulaba nga tweyisa mutya tweyisa bulungi eri bannaffe kale tweyazege tugende ku bikokyo ani alina ebikokyo koyi nze Nakitto Margaret koyi lya buli ayitawo afuuka kanyonyi n'abakooza ekiwojjolo si kituufu ekiwojjolo si kituufu nsubuga ekitooke si kituufu nawaguma ensalafu z'omukubo kituufu eyanziza tuyazeke kale kakati ani atuwa ekiko kyomulala sebo nze Muwonge Shakur koyi lya wenju n'abakooza obutula bw'omukubo tweyaze kakati tugende otuwa ekiko kyo nawe kale nze Kagoda Joshua koyi lya Kafampi Lubega akabuzi k'omukadde kituufu Nabuuma fene w'okukubo tweyanziza ebikokyo byaffe nange bakizizemu yesebo koyi lya nina bakazi bange babiri naye saluti bazikubira kumu bakyala bange weka babiri saluti bazikubira kumu bepya bazikubira kumu ani akimanyi ekyo jawo amaaso mukubire engalo kale tweyanziza kakati tugende ku kyetuyita ebisoko ani amanyi ku bisoko mumanyi ku bisoko yesebo mutuwe ku bisoko kale eyekulya
okwekulira akabazi kugulu kitegeeza okweretera emitawaana. Kitegeeza okweretera emitawaana tweyanziza. Ani atuyishiko kyemula ekisoko omulala? Nze Nakamoga Veronica. Okweyimbamu ogwakabugu kitegeeza okwetuga. Nze Muwange Shakur. Okukomba mu kibatu kitegeeza okuba enduulu. Kitegeeza okuba enduulu. Tweyanzige. Nze Kagoda Joshua. Okukkirira ewasenkaaba kitegeeza okufa. Tweyanziza abalungi abaagalwa. Kakati tugende ku kye bayita omuto omulungi. Omuto omulungi alina kweyisa atya bannange? Twagala kumanya. Omuto omulungi alina kweyisa atya? Nze Nabuma Immaculate. Omuto omulungi yeebaza Katonda bw'aba muwadde ekyokulya. Kituufu yeebaza abamu mukwata emmere nga mujja buli. Kawunga ku sowaani nga mugaaya bugaaya. Nze Nabakoza Judith. Omuto omulungi taba na mululu. Omuto omulungi taba na mululu. Nze Nakiyimba Shukra. Omuto omulungi ategula waliiridde. Ategula waliiridde abala mulekaawo ebintu. Sebo bakuwadde emmere n'olekaawo biki? Ebintu. Nze Katumba Isakauchi. Omuto omulungi talwana na banne. Talwana na banne. Kale tweyanziza. Mbaweyo omuto omulungi? Yesebo. Omuto omulungi yeebaza bakadde be nga bamusasulidde ebisale by'essomero. Nemwe bakadde bamuteeka ssente wa bbaasa mwakunye temutabona kwebaza. Wamma beebaza bano? Beebaza bano? Tebeebaza. Naye ng'omusajja oyo n'omukyala omusala kubokya enkuba ne bakuba buli kimu ne basiiba enjala lwakuba mmwe naye ne muteebazaako timuneweebale. Kale tweyanzika abalungi abagalwa nga tutuuka ku nkomerera pulogulaamu yaffe ekyoto olunaku olwaleero avuka Bagala Junior. Ssebo mukama waffe tusaba ojja obuze kubawuliriza bategeere nti wazze wabuuzeeko akalekiika bamanye nti abaana tebazze bokka batambudde n'abasomesi. Bazadde baffe abalungi n'abawutuuliriza mwenna, erinnya omwami Sengendo Richard, head teacher Gala Junior School PG. Gala esangibwa mu Okota. Ayagala okutukyalirako kyamirawo ku Toto ewali ekikuba ekidda empigi mu town. Okwata kidda mabega wa Toto oba otutuukako bulungi kuba kumpi nnyo. Akaseera kano tuli wano mu studio ku CBS twakyaziddwa era tuli basanyufu nnyo kuba nti tuli mu programu ekyoto twaze okuseesaamu ne ttiimu ey'abato bano bemuwulidde olunaku olwaleero. Gala Junior School ng'essomero tufaayo nnyo okulaba nga abayizi abatukwasibwa bafuna byonna bye balina okufuna mu bujjuvu bwabyo okuli ebyenjigiriza n'ebirala ebigenderako nga bye muwulidde wano. Tutumbula ebitone by'abaana ate era tetukoma okwo tugezaako okulaba nti abayizi baffe be tubeera nabo naddala b'ekibiina ekyomusanvu bakolera ddala bulungi buli mwaka bwe babadde batuula okumala emyaka 3 egyakayita. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tutumidde kubalese kusomera. Njagala okutwala omukisa guno okutumira ku ttiimu gye twalese ku ssomero erya Gala Junior School. Okusookera ddala ntumira mukyala wange ate era nga yakolanga bbaasa w'essomero omukyala Nakampi Dorothy nga twakamala okukola embaga omwezi ogwo oguwedde. Madam Dorothy tukutumidde nnyo. Then ntumira ttiimu y'abasomesa abali ku ssomero abasigaddeyo okulabirira abato abasigaddeyo. Ate era nentumira ku bakadde bange omukadde maama Nakazi Josephine ate era nga naye ali mpigi eyo mutumiddeko ne baganda bange bonna n'abaami ba Kabaka betambuza nabo emirimu mu mirimu egy'Obwakabaka emmenge eyo. Ate era nentumira ku bakulu abakyaki ey'empigi okuli Father Chibi ne ttiimu yonna etambuza emirimu gy'ekigo ky'empigi ku parish. Ssebo tweyanzige director wa Gala Junior School. Abavuka baffe abagala Junior tubagaliza birungi byerere. Eno tamu yakola ki? Yakuyita. Tamu yakola ki? Yakuyita. Eriiso ku lubaawo omutima tuguwa omuki? Omusomesa. Njagala musome ate muyite buki? Bulungi. Tubagaliza birungi byerere. Kabaka abagala nnyo bannaye. Mwebale byonna byonna abagala Junior School bye mukola tubagala nnyo tubisiima era tubawulira. Kale n'olw'ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale bye bye.